Kati njagala nzenze nyini nkozesa omukesa guno mukasana kano maleko ntuyanye ku muntu mukasana kano omuntu abulweko wadda mukasana kano nesabulira omuntu nkwebaza nnyo bale kumpa kali mukano ngenda katwala bulungi era ngenda kola mu bulungi nnyo era sigenda kuswaza era ngenda gukola omulimu guno mbadde nsaba mukama wange emirimu egisinga gitwala obudde naye omulimu guno ngenzo gulaba mukama wange empenna ku 3 ogumalirize mukama wange bolaba omulimu guno ennaku 3 nga sigukoze mukama wange manya siyono kabakko sirodeni wayi manya siyono bawadumuna ate kira sikola nzika kitegezo Ozopali yenyweze nkola omulimu gwange ngukola ne family ngukola n'abaana bange ngukola ne mukyala wange ngukola ne mikwano gyange ngukola n'abantu bange sikola nzekka mukama wange nsime nnyo omulimu guno ngenda gukola mu bulungi bwago ngenda gukola mu kitiibwa ekikulu ngenda gukwatanga omulimu akalimu bakakuwa bannaye mukwata akalimu akalungi okimanya akalimu mulimu guba mulimu assignment era nsanyuse nnyo mukama wange akalimu ngenda kakwata bulungi era ngenda kakolanga ya machinery kitegeza li era mukama wange amanya gange amatuufu kuvadde abantu tebakimanyi nze Roden Wayi Kabakko machinery nkuba ku mutwe amagulu galuma yo ayesalo tuli wano kutalo Islamic model Ozopali tuli on live Ozopali is on fire Ozopali njija lubuto lukutokote ate nabi wanagamba Ozopali munda talinamu bintu enda mutabusa Ozopali waba munda talinamu bintu naye nga sinaba kuleeta story tugenda soka bwe tuti olwaleero ku ssaawa 12 zennyini ngenda kubaleetera story y'Ozopali Ozopali mbaleetereko bagiyita chapter 1 mbabuulire Ozopali yaani era Ozopali akolera ani era Ozopali ali ne baani era Ozopali baani abamuwaga era Ozopali asulawa era Ozopali olwayo ku saa 12 ngenda babuulira landlord w'Ozopali ngenda kubalaga n'emyezi gye bamubanja Ozopali atulage receipt ngenda gibalaga nze nnyini ekirungi ndi ne landlord we Ozopali ngenda kubawaako line up ey'abantu abamuli emabega akolera ani King Saha agamba akolera federation Kabaka akolera akabondo akatuula ewa emutundwe eyo butundwe akolera kabondo Ozopali tali yekka nkomawo ku ssaawa 12 zennyini ngenda kuleeta solo ya Ozopali kitegeeza omukuba obulungi olina okufeefettayo bali abamuli waggulu omukwatako kankunyumizeyo emboozi Ozopali bw'aba omuntu yenna waba atandika katugeze Ozopali ng'atandika emirimu gye ayina abamusenda abayina abamusuuta ayina abamubikka ayina abamulabirira kati ngenda kubaleetera eyo line up eyaba abantu Ozopali tali yekka omukandula okuva gya Ozopali tali yekka ate mu byafaayo by'Ozopali ngenda kubaleetera bwino wa Ozopali bwino nga tuvudde ku story wiki ku Lwokutaano ngenda kubireeta bwino nga ye bwino nga buli tetwogera bwino naye olwaleero tugenda kutandika ne story bayita Ozopali yavaawa mu bufunze Ozopali yavaawa ante bantu tebanyi muntu gye yava yajja naani yayambaani yatuukirawa era Ozopali baani abamuleeta e Kampala era Ozopali obusungu abujja era Ozopali lubuto lukulume lumutokote yalugulidde je lukola ki je lugalira
kiza yajjemu pata ozopali nzikwata olugi. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Omuntu akutteko ye muzibu era nkanziremu nebaze kabaka wange webale nnyo kumpa mulimu ngenda kukola omulimu kubwa kati ono gwendiko omanye munte mulimu endwadde waliwo obulwadde obutera okukwata ente babuyita kalusu olusu kalusu olumanyi mu luzungu bamuyita zit nagana ya mu luzungu bakayita obulwadde babuyita nagana ya ngenda kujja mbabuulire ebizibu ebire lwaki kalusu bwakwata ente gwe njagala ogende ewuwo mu kiraalo kyo kati nkutuma mu Namasaka omwana w'embalala kebere ente ogirabe bweberwadde kalusu ebintu byekola kalusu ente ng'erwadde kalusu ine ebintu byekola ne discovery yuge abaddaga Saalongo kuba naye mwe muli ba higher level mubadde mukatulekera fuga tetusobola kukabalekera kani tusobola kulekera nawe leka guno mulimo gwange bampadde omulimu ng'oddaawo bwe saabu